mpula n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. Museveni byayogera saagala nnyo biwa Tufudde kubanga ye ali disconnected. Byalowooza birala n'ensi erowooza birala. Kati ffe ng'abakyali ku mulamwa ng'abakyalina emitwe gyaffe ku nsingo zaffe katugende mu maaso nga tukola etulowooza nti bye tugasa mu biseera byaffe eby'omu maaso. Museveni talina biseera bya maaso, ebiseera bye eby'omu maaso byonna yabiyitamu dda. So kati ffe tulina kulowooza nga ffe kuba tukyali mu Uganda tetugenda kubeera mu ebbanga. Emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Jebuvuddeko emabegako Jeno Muwozi nga ye mutabani wa Jeno Museveni yavaayo n'awandiika ebigambo ku mukutu gwe ogwa X former Twitter ebyakankanya ensi yonna ne bannayuganda oboolyawo ne bibaleetera okwekengera bwe yategeeza nti tewali siviliyani yenna alikkirizibwa kufuga ggwanga lino oba kulembera ggwanga lino. Ebigambo bya Jeno Muwozi byali bimaze otusiigira ekifaananyi butya mwami Museveni wamaze ebbanga nga tutadde mu umbrella ey'obulimba nti eggwanga lino litambulira ku mateeka ne tukitegeera nti bulijjo lifugibwa mukono gwa kyuma era ebisalibwawo bisalibwawo magye. Naawo olunaku olwajjo Jeno Museveni yayogeddeko eri eggwanga ne mu kwogerako eri eggwanga yabadde ayanukula ffenna oba mwenna abawakanya enteekateeka ze ku kirime eky'emmwanyi. Jeno Museveni mwe yategeereza nti abawakanya ekyo ekyakoleddwa tebategeera. Yanenyezza bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti n'agamba bano bajega nnyo kubanga be bakulembeddemu okuwuddiisa abantu. Mwami Museveni bingi bye yayogedde bye yakoonyeeko bye tugenda okubeera nga tuwanjuluza tutegeere. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo yatandikidde kamuli olunaku olwajjo era ali Abim. Yategeezezza ng'ayogerako ne bannamawulire n'agamba nti okwanukula mwami Museveni alaba tekikola makulu kubanga ekisooka ono aweddeyo yeggwereddeyo takyalina biseera bya maaso takyalina kiddako n'omulembe mwali ye yatagutegeera. Bigambo bingi tugenda beera nga tubitunuulira weewamu n'okubaako bye tugaziya bye weetaaga okubeera ng'otegeera. Mpuliriza puroguramu eno nnyuvu egenda kuwoomera nkusaba giwa akadde. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo atalina bizibu tomukubira naye nga bikuyinze owulira bikutuddemu noonya bunoonya ennamba ya Sheikh Ashraf esembyeyo 711 asobole okubeera nga akutaasa. Njagala kutandika bwe nti olunaku olwaleero ntandikiddeko munda mu ggwanga lya America. Njagala tandikira awo. Fenna tukimanyi nti mu America waliyo akalulu akabadde kagenda mu maaso era nga kabadde kabbugumu ebitagambika. Akalulu kano katandika nga kali wakati wa Donald Trump ex-president eyali ex-president era nga wakati wa Trump ne Joe Biden eyali president mu kiseera ekyo era akyali president wa America. Wabula mu makkati awo akalulu kanyenyintira omukulu amanyidwa nga Joe Biden n'afunamu obuzibu ku bulamu bwe. Ffenna tukimanyi nti n'alina obuzibu ku bwongo bwe bityo akalulu ne kalema era n'avaamu mu lwokaano bw'atyo n'akwasa omumyuka we amanyidwa nga Kamala Harris
Kamala Harris najja n'atandika okubbinkana n'omukulu amanyiddwa nga Donald Trump. Donald Trump yayongera okubeera nga ayolesa eryanyi ne Kamala Harris. Ebigambo bibaddewo bingi nga womanyira abanoonya akalulu, wabula bagenze okumaliriza nga Donald Trump awangudde akalulu kano both mu electoral college ne mu popular vote ne electoral college nga byonna Donald Trump awangudde Kamala Harris. Bwatyo Donald Trump najja okufuuka president w'eggwanga erya America owa 48 bwe mba seerabidde, wabula nga ye akomawo omulundi gwakubiri. Tujjukira yavuganyako mu kalulu gye buvuddeko n'awangula omukulu amanyiddwa nga Barack Obama. Butereevu najja n'afuuka president w'eggwanga erya America, ate n'addawo n'akomawo mu race omukulu amanyiddwa nga Joe Biden n'amuwangula. Then ate yakomyewo envuunula bibya. Oyinza okugamba nti Donald Trump tu nga olaba no twalina Dr. Milton Obote, ne tuba n'Obote 1 ne tubeera n'Obote 2. Wakati awo waliwo Idi Amin Dada. Then kakati twafunako Trump 1, kakati tufunye Trump 2. Wakati awo wabaddewo Joe Biden. Alright, njagala kubeera nga ensonga eyo ngiteeka ebbali era nga Donald Trump yawangudde. Mu kiseera kino tuyinza okuwogera oba ne tugamba nti Donald Trump ye president w'eggwanga erya America tannaba kulayira naye nga kyakakasiddwa. Okusinziira ku bubaka obuvudde mu bantu ab'enjawulo, General Museveni naye asindise obubaka eri omukulu amanyiddwa nga Donald Trump, era nga ku mwami Museveni kino kitegeerekeka. General muwoozi nnyo 100% abadde awagira Donald Trump. Yes, ne mu bigambo byabwe obadde owulira nga boogera, naye ng'era w'omanyi Uganda ne America tebagatta bulungi. Ensonga eyo njagala kugikomyawo, kujjako okuyozaayoza abawangudde n'abawanguddwa. Oba oliawo si enkomerero, ate omulundi ogujja musobola okujja ensonga ne mugimaanyiza ddala ng'amaanya akakoko. Njagala kubeera ng'ensonga engiteeka ebbali, bwe manga ngitadde ebbali nzikiriza twolekereko mu bino ebigambo. Katsokedeka na Akatambi, then nzije tuseetule emboozi. Bw'akuluma mbagamba nti nze sinnaba kupowa era paka nga nfudde sigenda kupowa ate sigenda kufa. Genda kubeerawo, mugenda kulaba olunaku olupya, mugenda kulaba nga Museveni tumugobye, mugenda kulaba nga mweddiza ebikajjo byammwe nga ebikajjo bizeewo ku 25,000. Mujja kirabako nga mwe mubye processingira nga sukaali nga wano tewakyafulumawo na bikajjo wafulumawo sukaali. Mugenda kukirabako nga amasomero gammwe gazeemu okusomesa abaana ebigasa. Mugenda kukirabako ng'otwala omukazi mu ddwaliro nga tewali sente zosasula kubanga gavumenti esasula. Mugenda kirabako nga abo abasirikale nga bakozi bammwe naye nga tebabakuba mito. Mugenda kirabako kukirabako nga ne luno oluguudo lwe tuyiseemu kasita luyiseemu mbadde endumakinga ng'era mbalirira kyetaagisa ki, kyetaagisa sente meka, kyetaagisa budde bwenkana butya. Tujja kuddamu tujje wano nga tuyiseko olwo oluguudo nga lwa kolasi kibabuliridde wano. Ewaba awadduka temutya, wano muli ne pulezidenti waba wabatiisatiisa. Temutya, temuvaawo, muli safe, muwulidde. Kati njagala babulira nti okuba ensi yaffe bwe baagiwamba jasi bafuga bufuzi. Nze lyandibadde tebinkwatako, nandibadde siri wano singa temuli yala nga bwe muli, singa temuli baabu nga bwe muli, sandibadde wano olwaleero. Naye ekiri wano e Busoga, kyekiri e Kalamojja, kyekiri mu Akyoli, kyekiri mu Lango, olunaku lwajjo bakireese ne Buganda officially. Wuliriza bulungi. Empitidde gye mpitidde yonna yonna ndabye kye bayita poverty mu Busoga, ndabye obwavu, ndabye abaana abawala nga buli mwana ow'emyaka 15 n'ogenda waggulu
eira alina olubuto oba alina omwana wenomubuso. Ebigambo ebyo Bobi Wine yabyogedde lunaku lwaggulo, yabadde kamuli. Mpuliriza, ojja kubeera mujulizi wange. Njagala gwe wenna abaddeko ebusoga, agenzeko ebusoga, osooke otunuulire oba otubuulire mu comment section. Otuuka ebusoga n'otunuulira abaana abato, abaana abawala n'abaana abalenzi. Tebasoma kuba tebalina ssente, naye ku myaka emito baafumbirwa. Abo abataafumbirwa balina abaana. N'otunula nga omwana azadde mwana munne. Ne kino kyonna kiva ku ki? Kiva ku kubeera nga abantu tebalina mirimo, tebalina byakkola, abaana bandibadde ku masomero tebalina ssente zibaweerera, naye nga bandibadde n'ekyobugagga kye bayita ebikajjo, ebikaado. Naye leero bw'otuula wansi n'owulira ng'ebikajjo bibadde ku 25,000, emitwalo 25,000 ttani. Omanyi ttani y'ebikajjo weyenkana? Emitwalo 25 kyokka nga tuyomba yandibadde erinnya, kyokka ne bagisala okuva ku 25,000 ne bagizza ku 5,000, ne bagizza ku 5,000 eri emitwalo nga 12 wonna. Ne bw'oba otandise okutemaatema owaddeko abitemye, abatemye ebikajjo, abasombye, owaddeko baani, ogenda okumaliriza nga gwe nannyini ssamba. Nannyini ssamba tani ogifunako emitwalo 5, emitwalo 6 gigenda, kubanga agula ebikajjo si yabitema. Gw'obitema n'obitikka kuzaakuwadde oba tutegerekeka emitwalo 12, ogenda omaliriza nga ofuna emitwalo 5. Eryo eggwanga we liri. Bobi Wine byagezaako kugamba wano, naye akugambye nti ekibadde wammwe kizze ne Buganda ku mmwanyi. Mwami Museveni kiki kyayogera ku mmwanyi? Mwami Museveni agamba nti kwegamba musuwaza. In fact ye aswadde. Ebigambo bye bye bino. Mpula n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu. Mwanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Kiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu baguumalidde mu bitaliimu eby'omugaso ne babyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject? Omanyi Mwami Museveni ebimu ku bintu byazze akola okulaga ensi eno ne bannayuganda nti biyise mu mateeka, naye ng'abyagala ng'omuntu, oba ayagala bikole nga ye waawulira ayagala, abireeta mu palamenti. Njagala twebuuze, ye kennyini ali mu tugamba nti tutwala tutya wiiki nnamba? Abantu mudda mutya wiiki nnamba nga muteesa ku mmwanyi? Ne twebuuza lwaki mwaleeta mu palamenti? Ekyabaleeta mu palamenti kwe kwebuuza. Okwebuuza kutya nti kino kirungi oba kikyamu? Abantu ne bagamba kikyamu. Mwawunzise mumenye bantu migongo. Abantu bali mu malwaliro bashamye mu malende, bazaake baakubiddwa, ate etteeka ne muliyisa. Kakati obutamalira bantu budde, lwaki temwasalawo busazi ekyo kye muwulira muwagala? Kino Mwami Museveni azze akikola okumala akaseera nga yeekweka mu mateeka okukola ebikyamu. Yeekweka mu mateeka n'akola ebikyamu. Afunayo bisajja bye n'agakyala
ne gajja ne gayimirira n'otunuyo omuntu nga yeesesa naye nga mazima yeesesa majeemulukufu akoze kikyamu. Mwagala tugambe nti Rafaelo Magezi eyaleeta oguteeso gwa simanya gikwateko togikwatako, tugambe nti olwo yali byaleese bye bigasa eggwanga. Tulowoozeemu okugyawo term limit ne age limit byali bigasa eggwanga, naye baakwata omubaka ababaka ne bajja wakati mu lukwesekwese okumaliriza ng'ebintu babijjeewo. Nga Mwami Museveni bamuwadde kufuga paka waalifa. Yes, ekiriwo kye bayita term limit. Term limit kikyaliwo. Term limit kikyaliwo. Then kino Mwami Museveni akikoze okumala ebbanga. Kikyakola okwerimbika mu mateeka. Naye buno obubaka njagala bujje buzzi. Buno obubaka bwo njagala banywanyi bubatuukeko butuusi. Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga, buno obubaka bubwo ssebo mbusindika mu kitiibwa eky'ekitalo nti wawulidde Mwami Museveni bwe yakuyisizza wakati mu bigambo okutyoboola n'okukkakkanya. Awo wenjagala naawe osinziire otugambe nti omusajja mulungi ebitagambika. Wakati ng'omuntu amaze obbagamba nti ng'amaze obbagamba nti mwabawoza ffe ng'Abaganda nja bakurashinga, yatuuse n'okugamba nti Katikkiro obuzaabuza abantu. In fact yagambye obalimba kubye mmwanyi, naye nga gw'obadde nga ogamba abantu bagirime. Naawo omuntu gwe mudiringa naye mumumanyi. Uganda eri wansi w'obufuzi, abafuzi so si abakulembeze. Abafuzi so si abakulembeze. Sooke mu Kano Akatambi nzije. Mmwe mukkiriza mu nsi wabeewo okulonda abantu beesimbewo, kati ate abawagizi b'omuggo ne baggwera mu makomera ne weewunya lwaki tebakwata ono yennyini. Ekikwasa omuwagizi n'otokwata ono, obwenkanya buli luddawo. Kwata ono yennyini mubuzeewo. Nze abadde awagira mbulo kyempagire ze ninza oba mmaze, naye ate gwe bawagira ate ye bamulese ate bali ku bawagizi. Siri munnabyabufuzi era saagala, naye nange ndi muntu. Kati ate wakati mu buntu nange ndi musiraamu, ate ndi Munnayuganda. Ekijja kijje tewali buzibu. Ntambula misana ne murukange teri mutinki. Sina buzibu na kyonna kye balowooza kye babakola. Kyonna kye balowooza kye babakola. Tusirise tukonye. Kakane n'ensobi zaleetebwe mu kkooti. Asalirwe tumanye nti ali kigo, tumanye nti ali luddawa, ali luzira. Emyaka 5 tujja bigumiikiriza. Zaani ffe kusirika busiisi ni bw'aba afudde n'abantu bonna abazze bawambwa. Please tubuuzaani avunaanyizibwa. Sijja kusingako awo. Kkiriza tugabane ebyokuyiga. Musaasire kana kasembyeyo gwe tebikwatako, ate tonsaasira ndeka. Nvaako tojja kunfiira, nze nja okufa ebyange. Nyina kufa byange bye nateekerwa. Bwe bamuwangazi wange mulimu okukomera tewali buzibu. Tulinde. Mama Pichako, tunayogera batutegwe. Waliwo oluyimba olugamba nti mulikola mutya nga beekyanze, abanyigirizibwa bonna nga beegasse. Amazima gali nti biri nyuma ku olwo. Abantu bwe balikeera ku makya nga beekyanze, olaba omuntu nga obusungu bumuviira ddala munda. Bwe tulya Sheek ono ebigambo abyogera wakati mu bulumi teyandibyogedde, ne kati ani aba abyogerako? Abantu bawambibwa, kyokka omusajja n'akugamba mbwaswala n'obuza
mwami Museveni nga ddirwe yaswala, bwe yali abba akalulu nga teyaswala. Kale okubba akalulu tukiteeke ebbali. Abaana b'abantu abawambiddwa watali musango nga taswala, noga kale bawambiddwa. Naye ate abo abaafa nga tebamanyiddwako mayitire abaffe, bo nga taswala, noga kale ekyo nakyo tukitegedde. Naye ate buli lunaku abeeyongera nga babula. Sebo ekyo kye kitaswaza? Kale nakyo kiyinza okuba tekiswaza. Obulimba obufumbekedde mu bigambo byo bwo tebukuswaza? Emirundi gy'ozze olimbye bannayuganda, omukulembeze ekiremeseza Afrika okukula, bakulembeze ba Afrika kweremeza mu buyinza wakatukalangulaana. Nojja n'otugamba nti ogenda kubeera nga 2026 olekulira, wadda ne weesimbawo nakati okyesimbawo. Ne kino nakyo tekiswaza nti abayizi abali ku government sponsorship, abayizi bano nabo mulemereddwa okubaweerera. Ekisinga okukwasiza ddala ensonyi, wadde mugamba nti mbonammwe muswala, abayizi bano tebalina na kyakulya. Baagenze w'oyo abavuganya ne bafunayo ekyokulya. Kiyinza okuba nga tekimala, naye weewaawo ogusula gukuwa empoza. Weewaawo tuli ffenna baafunye kye balya. Kyokka ate ekyasinza okunkwasa ennaku kwekeera ku makya, aba yunivasite abakulu bavayo ne bagamba nti abayizi abaanonye emmere ewa Bobi Wine tetubamanyi, abo bo tetubamanyiiko. Ne ŋŋamba awo gye tugenda. Omuntu yeegaana n'abantu abalina emimwa abeeyogerera? Kankabawe nammwe mukalabeko, kubanga abaana ffenna tuwaabalaba. Bajja ekavule ne bafuna kilo 10 za kawunga za muceere. Abakulu baagambye mbu bano tebabamanyi. Mbu baakuŋŋaanya bayaayeyaaya eyo ku makubo ku street ne bagamba mbu ba yunivasite tebabamanyi. Abakulu bagamba bano abaana tebabamanyi. Ne bannabyabufuzi abalabiseeko nga bagabira abayizi emmere mu ngeri y'okubadduukirira, Nawanga bagamba emmere baagigabira baana ba ku nguudo so si bayizi b'e Makerere. Simanyi mwana wadde omu ow'e Makerere gwe baawa emmere. Singa abaana b'e Makerere bafa emmere, lwaki tebagenda mu bungi ku kitongole kyabwe ekiri okumpi wano ne babawa emmere? Nalabako abantu 2 ndowooza babafuna ku luguudo eyo ne bagamba nti bano abaana bava e Makerere. Yunivasite erimu abayizi abawera 40,000 bagamba nti bannabyabufuzi tebayinza kubeeteekako kubaliisa ne babasobola. Oba baagala ffe tujja kubasindikira abaana abo 40,000 babawe emmere. Balekerawo nabo okulimba abantu, nabo banoonye ebintu ebirala. Ensi erina ebizibu bingi, bagende bakole ku bizibu ebyo mu kifo ky'okukozesa Makerere buli lunaku. Bongedde okwogerako n'abamu ku bayizi abaagabana ku mmere ku nsonga eno. So nze ndowooza alayika yalaba abayizi b'ekyambogo, omanyi fight teyali ya baana b'e Makerere, it was about government students that I need. Abaana b'ekyambogo twali nabo ndowooza omukulu bwe yalabye abayizi b'ekyambogo n'alowooza twabajja ku street kubanga alayika tabamanyi, naye nga ne Makerere twaliyo. Ba Makerere wano era tusoma nabo era tuyinza okukonfaminga nti bafuna emmere kubanga twabalaba baana baffe abali obubi. Awo nno w'obuuliza nti ennyonyi enkulu ddala yeeyigiriza ente okubuuka. Bwe luba ng'olugero olwo lutuufu ne tululeeta mu buntu oba wano mu bantu, weewuunya oyo mukulembeze wa ssettendekero Mulamba Makerere, naye wakati mu butaswala ali mu kulimba. Bobi awo we baatugambira nti bw'okoppa abakulembeze oyiga kulimba na kulya nguzi. Era ddala Afrika tewali ayamba byebyo. Naye wakati mu bigambo Bobi Wine abadde ne interview ne bannamawulire
wakati nga bamubuuzaayo ku bibuuzo. Njagadde nnyo ennyanukula gy'ayanukudde ebibuuzo bino era ndowoozezza nti bigenda kuwoomera ng'obiwuliddeko. Nzikiriza mukwano gwange tulabe interview eno Bobi Wine engeri gy'ayanukuddemu ebibuuzo bya bano bannamawulire. Njagala tusooke tulabe ebintu bino. Okusomozebwa okwasoose kwe kutuggalira amakubo. Amagye ne poliisi batulemesezza okuyitira ku makubo g'Abannayuganda abalala. Batusejjinja ne baggala ekkubo era twayiseeyo munda abatuyisiza mu byalo nga balowooza nti bwe tunayita ku main road abantu engeri gye babadde bayanjadde oludda n'oludda lw'ekkubo. Batulemesezza okuyita ku makubo ago ne batusindika eyo mu kyalo ne tuyita eyo ku kkubo lya ttaka twavugidde saa 8 okutuuka ekamulyera twatuuse 12 z'amakubo. Naye kye bayagadde tuwanga ekizibu ate twabadde ng'omukisa kubanga kyatuyambye okulaba n'okulaga ensi yonna embeera y'obwavu obukutte ejjembe mu Busoga. Walabye nti ewava amasanyalaze naye amasanyalaze tegaali yeeyo yonna mu byalo gye twayise. Oluguudo lwe twayiseemu nga n'awamu emmotoka ziwuga buuzi. Obwavu obungi n'amasamba g'ebikajjo naye nga bannannyini baabyo tebabiinaako buyinza tebabifunamu. Kyabadde kya nnaku naye era nga bwe nabagambye abantu b'e Busoga nti edda ekiro ya sukaali yali 35 naye nga ttani y'ebikajjo Abasoga bagitunda $25. Lunaku lwa leero kiro ya sukaali 50 naye ate ebikajjo babibagulako $8 ttani. Lwaki? Kubanga baleeta etteeka ne babajjako obuyinza ku bikajjo byabwe tebakirizibwa bitunda ne bwoba olina essamba y'ebikajjo ate oli bulooka alina layisinsi yakkirizibwa obitunda. Kwegamba nga bannansi babajjako obwannannyini ku busuubuzi bwabwe ne bamukwasa abayingi. Ekintu ekitali kya bwenkanya ekintu kye tulina okulwanyisa kuba Munnayuganda alina okweyagalira mu Uganda. So newankubadde twabadde n'okusoomozebwa twasobodde okutuusa obubaka buno ku bantu b'e Busoga era olwaleero tugenda abimu eyo kiri mu Karamoja tugenda okutuukayo n'abantu baayo nabo tubatuuseko obubaka buno. Tubajjukize nti newankubadde bo tebali mu kulwanirira mmwanyi newankubadde tebali mu kulwanirira bikajjo naye nabo balina ekyobugagga nga gold ky'ekyobugagga kya Karamoja. Naye ojjukira nti Museveni Karamoja yonna yali agikutteko n'agiwa mukazi we ng'ekirabo kya birthday n'amufuula Minister of Karamoja. Ne babba Karamoja naye tebakoowanga kugibba. Lunaku lwa leero Abakaramoja tebakkirizibwa yadde okusima gold oyo. Era amawulire ge twakafuna nti ekirombo ekipya kye baadde baguddewo Museveni yasindisa amagye ne bakiwamba. Kakati ekyo kikulaga nti buli kyabugagga kyonna buli kivaamu ssente baagala kiwamba. Nga bwe bawamba taaba, nga bwe bawamba vanira, nga bwe bawamba pamba, bawambye ebikajjo eby'e Busoga kati bawambye n'emmwanyi kuba Museveni ayagala giwaba famire ye ne gold naye bamuwamba. Ekiraba nti kirombe kyonna kyonna mu Uganda ekitaba kya Museveni oba Janet oba Sale kibeera kya Muhoozi oba kya Sodo. Ebyo tulina obirwanyisa tugenda birwanyisa ate tujja bimalawo. Mulina obumativu kuzuukusa abantu mulina kuno feezi eno eyokusatu nga buli disitulikiti yonna gye mwateeseteese era gye mubadde temutuukangamu munaagituukamu. Ekyo tetusobola kikusuubiza kubanga waliwo buli kaweefube asoboka okutulemesa okutambula. Tukola ekitusobola era tujja kugenda maaso nga tukola ekitusobola okulaba like what other means? Twagala ensi yonna yonna erabe ebigenda maaso. Singa twogera boogezi ku kunyigirizibwa kuno nga tetuteekawo kamera na kugendayo bandibadde abantu tebalaba mbeera gye tuyitamu. Twagala obwannakyemalira n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya bulabibwe ensi yonna so that Bannayuganda bwe balisituka ensi yonna ejja kulaba lwaki Bannayuganda basalawo. Ate n'ekirala tumanyi tirebe batulemesa batya gye buguddeko nakugamba nti ne bwe batusiba mu komera naye tubaayo n'omulimu ogw'okukola era ne tugukola.
So nebe batusindika mu byalo ne batomesa okuyita ku main road naye mu byalo tubayo n'omulimu kuba bawayo abantu abagala okulaba n'okuwulira obubaka bwaffe era tutuukayo tubatuuseko obubaka omulimu gwaffe kutuusa bubaka buno kuli wamu mu mbeera yonna yonna. Mumaze ebiseera bingi biyamba tukyokugera ku mita ebizimbe eggwanga mubalira ensonga oba obudde kubantu akatono nnyo emwanyi sinakindi temulina kyemumanyi ku nsonga ekwekibiina ekyo n'ekitongole kijuddemu obulyaka n'obukendesi ye bwalooza temumanyi. Kati Museveni bw'aba agamba ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kijjuddemu abalyake kyava kiggalawo. Mbuuza bw'obanga kyaki erimu ababuulizi abali b'enkwe oba abakyamu ogalawo kyaki oba bo bojjawo abo abantu abalyake abali b'enkwe ye yabalonda era akimanyi tebakola naye tabakwata tabasiba kubanga baŋŋanda ze yensonga lwaki tabasiba. So Museveni byayogera saagala nnyo biwa Budde kubanga ye ali disconnected byalowooza birala n'ensi erowooza birala. Kati ffe ng'abakyali ku mulamwa nga bakyalina emitwe gyaffe ku nsingo zaffe katugende mu maaso nga tukola etulowooza nti bebigendo tugasa mu biseera byaffe eby'omu maaso. Museveni talina biseera bya maaso, ebiseera bye eby'omu maaso byonna yabiyitamu dda. So kati ffe tulina kulowooza nga ffe kuba tukyali mu Uganda tetugenda kubeera mu ebbanga. Kubaka eri abasuubuzi n'abalimi b'emmwanyi bafuta ku tteeka lino okulaba nti si basuubuzi bokka, si balimi b'emmwanyi bokka, si balimi ba pamba bokka, si balimi ba bikajjo bokka, wabula bannayuganda bonna tulina okukwatagana awamu. Bwe tulaba nga abasawo banyigirizibwa ne tugamba tebitukwatako byabasawo paka batuuka ku basuubuzi. Abasuubuzi bwe banyigirizibwa ate abasomesa ne batabafaako, abalima ebikajjo banyigirizibwa, abalima emmwanyi ne batabafaako, abalima emmwanyi banyigirizibwa, aba gold ne batabafaako. Tuba omulabe tumuwadde amaanyi kubanga tuba twetadde mu mbeera ya zirinaba olwange. Tulina kukwataganira wamu kubanga ekinyigooli kinyiga naawe ate ekitaasa oli nawe kikutaasa. Bwe tunaatereza embeera ebusoga ejja kutereera ne Karamoja, bwe tunaatereza embeera e Buganda ejja kutereera ne Macholi, bwe tunaatereza embeera e Bunyoro ejja kutereera ne Tooro. So tutereze ensi, tutereze embeera buli omu eyagalire mu Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Huyu atafanya last time when he came with a lot of vehicles and then now you are now you are happy. Now we are very happy to see him physically. Which place is this? Which place? This is Hawuja.